military parade munda mu ggwanga eryitibwa erya China bwete egenze maaso n'oleka nti ebaddewo era ng'ekyagenda bulungi nnyo mu maaso wali munda mu kibuga ekiyitibwa Beijing. Bintu ng'ebigenda maaso nuko bikanti birengero wali e Beijing waliwo ekifaananyi ekimu ku ebyo ebisinza okuba nti bivuddeyo nga kirina meaning, kirabika kibadde kirina meaning ewerako. Bakulengeza ekifaananyi nga Jinping wakati, ku mukono ogwa ddyo Putin, ku mukono ogwa kkono Kim. Kati abakulembeze bayise 26 naye mu parade, military parade nga bwe badde egenda maaso n'okuba nti etambula, Kim ne Putin gamba nti babadde babayita batya, babadde babugiriza omugole gwe bayita China. Myaka 8 abachina nga bagenda maaso n'okulabika nti bajjukira obuwanguzi bwe baafuna mu ssematalo ow'okubiri ku ggwanga eryitibwa Japan. Eggwanga lino erya China olunaku olwaleero bwe bagenze maaso n'okuba nti banveirinze emizinga nuclear ballistic missiles, banveirinze giant underwater drones, banveirinze laser weapons. Bachina bakulembeze 26 okwetola ensi yonna bwe batyo bwe bagenze maaso n'okuba nti beegase ku ggwanga erya China wakati mu kujjukira emyaka gino wa 8 naye nga abasinze okubba show babadde babiri. Omubaya okuva epyongoyongo gwe bayita Kim Jong-un ne Vladimir Putin okuva munda mu ggwanga eryitibwa erya Russia. Ebintu ng'ebigenze maaso n'okweka nti bitambudde kyokka nga tutegedde nti Putin ne Kim bafisizzawo kaakadde ne bagenda maaso n'okuba nti bawayizaamu kubanga basisinkanye. Ajjukira nti eggwanga lino lyitibwa North Korea libaddemu wakati mu kusindika ebyokuwanyisa ne bapiganaagi abasirikale okuyambako eggwanga eryitibwa erya Russia. Ebintu ng'ebitambula wali mu lutalo naye nga kulembeze wa Amerika tabaddeeyo. Omukulembeze w'eggwanga erya Amerika tabaddeeyo naye ayina obubaka bw'atadde ku Truth social media ye. Trump ulira obubaka bwa Trump bwabadde somehow amazing. Trump atadde obubaka ku mukutu guno, abachina tebamuyise of course kabonango America China ne kabonango, ate China ne Trump tebazigattira ddala. Kati ataddeyo obubaka buno nga bugenda eri China. Trump n'agamba, please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the US. Bachina mwe nga bamupangira America. Bachina nga bamupangira America. Bwagambi nga bamupangira America mundabire Putin ne Kim. Mumundabire Putin ne Kim mubandabire. Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the US. Byonna bimukola tukimanyi nti muli against America bachina mmwe ne kale mugende maaso tubagaliza birungi as you conspire ku mukolo gwammwe mupanga mutwaga ebyokuwanyisa simanya muteesa America. Nze mundabire Kim ne Putin bwagambye byetunge bigenda maaso nukaika nti bitambula ampuliriza onaku olwaleero Vladimir Putin omulundi ogusookerera ne Kim Jong-un kosa Jinping gubadde omulundi ogusooka abasatu bano ogenda maaso n'okuba nti basisinkanye. Donald Trump ye tebamuyise Beijing, ekyo kitegedde era bagamba nti ne baddekeria message to the US administration by offering an alternative to the US-led world order. Era kirabika nga bwekitibwa ekiri abakulembeze bano abasatu bagezaako okulaga nti please weetuli against America ne b'okulembera. America ne bakulembera be babali mu NATO n'abali mu EU. Kati China akulaga n'omuchina, omuchina n'omurussia n'omu North Korea nabo bayina bloke yaabwe gye baagala egejje. Kati mukulaga ebyokulwanyisa ebeera message egenda eri America ne banywanyi. Mukulaga ebyokulwanyisa bino ebyomutawaana ebeera message nti atannaba kuyunga ku Russia, atali mu kago gwa China, atali mu kago gwa Russia, atali mu kago gwa North Korea osubwa. Kakati simanyi bw'obanga gwe General Museveni olondako ki ku bano basatu.
senga gwe ampuliriza nga gwe General Museveni gwakulembera Uganda waliwo omukago gwa America ogulimu ndatu n'Abafaransa n'abalala kakati na guno ogulimu Putin ogulimu Jinping ogulimu Kim ogulimu ba Iran obeera tiimu ki kale ne bintu ngebigenze maaso n'okuba nti bitambudde China abwetyo egenze maaso n'okuba nti ereese ezimu ku drones ezisinga okuba ez'omutawaana baleese giant drones ezimu ku ezo ezigenda maaso n'okuba nti zikoleddwa nga ziyita wansi mu ttaka eziyita wansi mu mazzi zigenze maaso n'okuba nti ziragiddwako emizingi gisobola okutambuza nuclear nazo baziraze. China focuses on missile strategy to counter US naval advantage. Kakati mwebyo abachina balaze DF5C muzinga ne balaga DF26D abachina balaze America DF61 solid fuel ICBM ezo mpya babadde tebalina kuzireta zino mpya bazisabukuludde zonna zisobola n'okwetika emizinga egya nuclear egikuba nuclear oba egyetika nuclear zisobola okwetika nuclear mu bufunze DF5C DF26D DF61 ba China kakati bataddeko zi hypersonic missiles eziwerako hypersonic zidduka emirundi mingi okusinga sound naye mu byonna bye bakola omulabe abali mu bwongaali omu America si barasha tebavuganya Russia tebavuganya muntu mulala yenna bo bavuganya America abachina mu byonna bye bagenda maaso n'okuba nti bakola bavuganya America ebimu ku bifaananyi byongera okuvaayo bakulengeza sister wa Kim Jong-un bamuyita Kim Yo Jong sister yatambudde naye mwannyina akigamba okuba nti Kim bwali bavuddewo ensi yali gikuwasamuko ku mukazi kakati akakyala kano kebayitaka Kim Yo Jong agenze nako kabaddeko ku kitrain kinabapulidde ekitambuza abakulembeze b'omunda mu ggwanga North Korea kale n'ebintu nga bwebitambudde eggwanga China bwetuliraze ebyokuwanisa ebadde ebinene ddala ebipya ebiyinza okuba nti byongera okukanga eggwanga eritibwa erya America babulidde komenti y'omukulembeze wa America ebaddeemu agambye nti ate mundabire Kim ne Putin nga mugezaako okutupangira naye tubalaba mundabire Kim ne Putin kati bagambye nti ekifaananyi kisinze okutambula Jinping wakati Kim Jong-un ku kkono Putin ku ddyo yadde nga bakulembeze babadde bangi China ndowooza akikoze era omanyi ekifaananyi kisobola okujjayo message kino ekifaananyi kibadde kirina kyekitegeeza lwaki abakulembeze bano 26 kubanga eri mu background nengera bakulembeze abalala n'owa Iran Pezeshkian naye mulengera mu background mwali kati bakulengeza Jinping Putin ku ddyo Kim ku kkono Jinping wakati China wakati North Korea ku kkono Russia ku ddyo kati abasigadde ne bajja emabega bateekwa okuba nga bakikoze mu ngeri ngenderere mubali emabega awo mu kifaananyi mwe muli ne President Dr. Masoud Pezeshkian wa Iran naye mu kifaananyi gyali emabega abakulembedde bategedde beebo abagenze maaso okuba nti bakulembedde basatu Iran ali mabega mu background era meeting endala eyogeddwako yeyo wakati wa President gubayita Putin ne Kim nga bwe mbadde ngenze maaso okuba nti nkutegeezezzaako akadde kano kenyini njagala n'okutwalako China eyo ndabe mbadde njagala okutwalako munda mu kibuga ekiyitibwa Beijing wano tulabe ebimu ku ebyo bibaddewo abasajja bayitibwa ba China babadde bagenda maaso n'okuba nti bazibuusa nga bazibonga nga bawaga okamala wali munda mu kibuga ekiyitibwa Beijing ebintu ng'ebigenze maaso n'okuleka nti bitambudde wenna atuliza ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo China massive parade ebyokuwanyisa nga bingi ddala ate nga bipya mbagambye nti target mu America
target mu America mu byonna bibasuubira okuba nti bakola n'ebyo byebakoze n'ebyo bagenze maaso n'okuleka nti balaga target yaabwe si muntu mulala mu America. Ba China straight awo kuva mu kibuga ekitibwa Beijing. Basajja bwe batyo baleese emizinga kati wano bali mu kukola missile formations, rocket forces bazireese zigezaako okulaga ensi kye balina. CJ 1000 bagikulengeza. Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo n'ebirala bingi of course betwongera okuba nti tulengera wano munda mu ggwanga eritibwa erya China akadde kano kennyini nga yogenda maaso n'okuba nti obaolyawo abitambula abasajja abo bayitibwa Abachina nga bagezaako okuba nti batulaga ebimu ku byokulwanyisa ebisinga ddala okubeera eby'amaanyi naddala ku nnaku kuno Victory Day yaabwe nga bwegenze maaso n'okuba nti etambudde Abachina bazwanyise mu bbanga bannansi of course babaddewo nnyo wakati mu kulaba ennyonyi eziwerako ba China. An 80-gun salute is fired to mark the 80 years since the victory of the War of Resistance. The thunder of guns resembles roars of the enemy. They fought for the survival of the country. Omukulembeze w'eggwanga erya China awabadde agenda maaso n'okuba nti ayogera mpola mpola. Kakati ebirala of course tujja kuba tubikuleetera obitegeere bulungi nnyo nnyini ddala webali nnyo okuba nti otaddeko paala ekkula eri omuntu wa bulijjo. Nenkujjukiza Salamu Bank ekuleetedde akapya visa kaadi etekwetagisa kuba na akawunti mu Salamu Bank gw'omusuubuzi ogenda kuhijja wumula obanga weetaaga kusasulira kintu kyonna ku internet funa visa prepaid card yo owone okutawana ne kashi okugifuna kyalira etabira Salamu Bank ku Rwenzori Court emabega wa High Court oba okube ku noti 3 3 noti mukaga mwenda WhatsApp yaabwe eri noti 3 88 88 mukaga noti 3 88 mukaga. Salamu Bank erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente z'abakasoma zibaterekayo zikuumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 12. Ensonga eno gyogitegedde ate nga nkujjukiza ani muziri mulani omwaka 2025 jangu tudduke n'ekigendwa ekitugatta nga luli twadduka ne tuzimba kakati tugenda kusereka Shukran Babies Home fenna wamu tusobola okugusa omulimu guno gwe twatandika. Wetabe emisinde gino ng'ogula kit yo okuva wano ku reception ya Pearl of Africa Radio ojja kutusanga wano ku Old Kampala opposite essomero era Old Kampala Primary School oba osobola okugenda wali ku Ekezamike Box Center mu Kwana Arcade ticket wezireze misinde gya nnaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini wali ku Lugogo Cricket Oval mujje tudduke n'ekigendererwa eky'okuyamba kit ya mitwalo 3 gyokka bweziti jangu wano ku Pala FM ogenda kuba ate munnango gifuna bulungi ate nga nkujjukiza baship with us besige basabaze ebyamaguzi ebyo muwanguddera okuva mu ggwanga lya China ennaku zibeera 17 biba bituuse Mombasa okuva Mombasa paka Kampala ennaku 3 oleeta container number oba yagala kwegatta ne banno mu nkola etibwa group page bakuyamba kuno okweza sente China ne bakuyunga ku suppliers abatuufu n'okulambuza obutale bwe China muna Uganda musubuzi nawe asubira okusuubulako e China wekwata baship with us bakubire ku noti 7 nyamukaga mu lukaga 9 noti 7 nyamukaga mu lukaga 9 Masa Plaza level 2 room number S13 webali okulira na Equatorial ate nga nkujjukiza Pure Herbs Clinic bakujja nyirusedde gangala butonde omwami oli wakozako enkulu yokeza nyikiriza ogaze prostate omusiro ogujja gwesiba ofiisa kumukumu na damu buddo obwekiro olina obuuka mu kawago echupa egenda okuyamba bagiyita ya prostate hub ku mitwalo
4.5 zokka. Yes, emitwalo 4.5 zokka bagenda kuba kujjanjaba oterere bulungi. Awusaze kutawaanya ekikeeto omuliro mu lubuto tofuluma bulungi genda ofune eddagala ku mitwalo 4.5. Infection zikulemeddeko olumwa mu ndira obwamu amazzi agalimu olusoosanyirala olumwa omugongo emitwalo 4.5 zokka bagenda kuba bakujjanjaba. Pure Herbs Clinic bagamba nti ojja kubasanga bali ekyebando emabega wa Butaba supermarket nga bulijjo. Essimu noti 75 298 248 075 298 248 076 31 82 19 075 298 akati tugenda kuba tukomawo bagambye nti tuyina enswera erina byetuleetedde ku mmeeza kwebiri katuje. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. You have the power to make moves, to keep business moving, to create opportunities, to be in control of your growth every day. Because you have Momo, and with it, you have the power to be more. Dial *165# or use My Momo app to pay, invest, and much more. MTN. MTN Momo is regulated by the Bank of Uganda. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Wefunire simu ya Kabode Super empya olwonyumirwe GB 16 ez'obwerere. Osobola okutandika ng'osasulako emitwalo 4.5 olw'endala ozisasula mpola ng'ossaayo ssente ezitasuka siringi 10 buli lunaku. Ate osobola n'okusasula buli wiiki oba buli mwezi nga tuli wamu. Vibe zaffe teziremesebwa. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3. Kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online, nyumirwa WhatsApp etakoma, obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3. Nyiga *149# ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Wefunire Kabode Super smartphone empya onyumirwe GB 16 ez'obwerere. Tandika ng'osasulako emitwalo 4.5 zokka olwo balance omusasule mpola nga buli lunaku osasula sente ezitasuka mu siringi 10. Osobola n'okusalawo okusasula wiiki oba omwezi.